ku ssaawa 9 zennyini Ssaabasajja atuuse ku bizinga by'Essese era nga zaawerekerwako bazzukulu ba Gabonga abakola omulimu ogw'okusaabaza Ssaabasajja ku nnyanja. Tuuse ku bizinga by'Essese n'ayanirizibwa n'abantu ab'enjawulo. Embeera ekyusemu bbugumu ly'amaanyi nnyo era nga wano we tuli ku bizinga byennyini abantu ab'enjawulo bakumye bonna babuganyiza okulaba nga babugubiriza Namulondo. Mu mikolo egikoleddwa olunaku lw'olwaleero mwe mubadde okugema abantu ssaako n'okumulambuza abo abasawo bonna abakola emirimu egy'okujjanjaba abantu mu ssaza lino erya Ssese. Olunaku lwaleero bw'amaliriza okukola emikolo egyo agenze n'asimba omuti ogubadde ogw'okalombolombo ak'okutuukiriza ekyobutonde bw'ensi. Era ng'olunaku lwaleero bw'amaliriza okukola emikolo egyo agenze n'asimba omuti ogubadde ogw'okalombolombo ak'okutuukiriza ekyobutonde bw'ensi ssaako n'okuba nga bamutwala gy'agenda okusula olunaku lwaleero ate n'okutuusa olunaku lw'enkya wagenda okukolera emikolo egisigaddeyo nga bajaguza emyaka gino 22 nga Ssaabasajja atudde ku Namulondo alamula Obuganda. NTV weerinnyo wano bulungi nnyo egenda kuba ng'ekuweereza emikolo gino ssaako na biki ebinaba bigenda mu maaso wano olunaku lw'enkya nga nkyali Dean Lubowa Sava wamu ne bannange bendi nabo wano mu bizinga by'Essese.